That is Mr. Damulira. Mr. Damulira ayitibwa Mr. Ronald Damulira that was working for MTN as of last year. I'm not sure currently, but he's also working for air control, some company for air traffic control, Wandikanti ATC, air traffic control. Yeah, attack. Ariana omwana ono naye gwe gayi gwe omwana wabendi wafunisiza wakyo olubuto nga tunaba naye wamulyose n'omufunisa olubuto Ariana abuuka osooka omufunisa olubuto kati yazadde kati ogenda mukola omukolo naye nga Ariana naye Ariana anaasobola obufumbo Ariana nga abuuka ate akyali muto senga muto nnyo ono musajja ono abadde yeetaaga abawala abanoonya abasajja nga babawuubye nga emyaka olaba ng'abo bakatrina abo egyo emyaka egyo nga babawuubye nga ne bwabeera nga yazadde kukuba oyo omusajja oyo ayina abaana but omwana muto Ariana is young abuuka but that aside she's a beautiful girl. Eranga I hope bambi nenga yo omwami amwagala. Omwami amwagala. Ate yamutaddeko amaanyi kamera eziri wali ozimanyi. Nenga he's a man of good moral standing. Yakola orphanage awo Kalungu. Bajita Damulira's Haven. That's a good thing. That one alone has made me to ask Ariana omusajja yanguwa ozeko omwana. Yanguwa. A person that has community work at heart, he built an orphanage. To me, that is an era Ariana yanguwa ozeko omwana. Naye senga basooke bamukoleko emikolo like oba kwanjula biki byennazeeko atuzaalire abaana abo balyoke bamukole oyo omwana abuukabuuka oyo omwana oyo okumuzaalamu omwana omu tekiyamba ayinza olubuto olwokubiri ayinza okulufuna ku Adrian Po tekijja soboka Ariana bamuzaalemu abaana abo bamwanjule abo aterere oyo omwana abuukabuuka omumanyi